tubaniriza mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nti mutulaba program goloko katukole kanyomero kaffe twogere nze Ssaalongo Lusiba mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu gy'asinziira okubeera nga tutambula kansooke nkuliseeyo bannange bwenna bwe twabadde wankulu ku kwawo nga tuli ku mpaka eza semi-finals ab'Engabi Ennyunga baakubye omutima omusajja ab'Empindi ne bakuba bannaffe ab'Empindi bakubye bannaffe ekikanja kijjukira nkibabuulire kale kakati ku semi-final ku final tulina Empindi ate tulina n'Engabi Ennyunga ennaku z'omwezi nga 8 ffenna tubeereyo tulabe nga tutambula ate bannaffe ab'omutima omusajja bagenda kusamba losers match n'ab'Enkima mpiira egyo gyonna gigenda kubeerawo ku Lwomukaaga ennaku z'omwezi nga 8 ogw'omutima omusajja n'Enkima losers match gwa ssaawa 6 ate Empindi ne bannaffe ab'Engabi Ennyunga finals zigenda kubeerawo ku ssaawa 9 kale ffenna tubeereyo tulabe nga empiira egyo tugiwumbawumba obulungi ennyo bwe tutyo nze Ssaalongo Lusiba program goloko katukole kanyomero kaffe twogere naku z'omwezi olwaleero ziri 3 bwe lwali bwe ruti mu 1886 naku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga Ssekabaka Mwanga yamala eggobe mu kibya bw'atyo bwe yakakkana ku bajulizi n'abagunjula mu ngeri ye gye yalowooza nti yeeyo kale nze Ssaalongo Lusiba tugenda kuba twogera ebintu bingi nnyo nga tutunuulira ensonga y'abajulizi ku mulamu ogugamba nti obwakabaka bwa Buganda n'abajulizi tugenda kuwaayo ebyafaayo bya Ssekabaka Mwanga abantu abamulowooza nti Ssekabaka Mwanga obukambwe yabufuna ku bajulizi bokka tugenda kuwa engeri gye yeeyisangamu mu ngeri ey'enjawulo n'ebintu ebirala bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira naye sirinzekka kansooke nkuwembwa tenywera kaseke ate tube nga tutandikira awo tubambagge weewaawo Ssaalongo neeyanziza nnyo neeyanzeege bw'abanga Ssaalongo alinga mu butuufu ampadde embubuuki eza nnabuzaana kale nange sirina ngeri gye nnyinza okwegiringijja okufaananako ekyana ky'enkusu kale bwe bakubuulira nti kasuka ensiinyazo mu bya Nabankema olina okusitukira bunoto ku makungu omuba otongo lyakuma mu mulyango kubanga kino kyabuwa ate omuntu aba akulowoozezaako akusuulidde omwoyo okufaananako olukutira akuloga oba akusuulidde omwoyo okufaananako nakyembekedde akufumbira embaala kale nange siyinza kwesumagira mu bigambo okufaananako omusagga gwa Nakkobyo wamma mba nfuuse oli kaliki egyo wamma ng'enjoba eri obugala ate nga bwe busingira ddala okugiyamba nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunnyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Luka Luwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu mbwatanjira ku kaseke nga Ssaalongo bw'alyogedde abamu temulimanyi kanyongere okulitaanya eryo likola nnyo mu Wakula Ennume pulogulaamu yaffe eŋŋanzi ekwata oluziiziiri Obuganda bwonna bubeera mu keebugu kaba keetalo nga pulogulaamu Awakula Ennume kweri ku Delta TV mpaka za lulimi Luganda ate nga zisembedde kale tubakoowoola mujje mwewandiise okubeera nti mwetaba mu program Awakula Ennume Kalule yamaze okwewandiisa Kalule owengeye nkubidde nnyingira muzukulu wa Kasujja Busujja amaze okwewandiisa jjukira program Awakula Ennume okwewandiisa siringi emitwalo 3 ojja wano ku Muganzirwazza ku mwaliro gw'okubiri Katwe noga nti banenze kwewandiisa mu program Awakula Ennume osasule bakukola erisiiti omwezi guno gw'omukaaga tugenda ku mpewo ekyenjawulo ekiriwo kuluno tetugenda kutongoza programu nga luli twagitongoza omwaka oguwedde kakati mweteeketeekera essaawa yonna tugenda kubanga tufulumya amannya g'abo abavunkanyi betugenda okutandika nabo no enteekateeka bwetu bweri atanaba kwewandiisa gw'onoomanya naye nga omwezi guno ndozi obutasukka wiiki nga 2 tugenda kuba tugenze ku mpewo tutandika okuvunkanya abavunkanyi njagala okujjukiza gwaleewo enaatulaba naku z'omwezi nga 7 olwokutaano luno tugenda kubeerawo okusanga primary school Delta TV kusikamuguwa kuddukira mu kutiya n'emizannyo emirala bingi nnyo ffenna tubeereyo abantu besanga awo Matugga Buwambo Tikkalu Kavule Mwererwe n'ebitundu byonna obwalo buli awo Kanyanda ffenna mujje tubeere ffenna
tulabe nga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo ate ekikulu ennyo wagenda kubeerawo ekijjolooto abasomesa bangi nnyo abagenda okwetaba mu pulogulaamu eno kaakati anaawangula awo abataana banaawangula tugenda bagatta kubavunkanya abali eno olwo ate pulogulaamu ebeere ng'etandika twagala okwebaza ennyo kansala Hatisa Mugga omuntu agenda okuvaawo n'obubonero obusinga ku bwabanne kwabo abataano agenda kuvaawo n'ekimeeme y'embuzi tweyanziza nnyo kansala awo twagala okwebaza ennyo kansala Nsimbi anaawangula omupiira agenda kuvaawo n'ekikopo yateeseteese ekikopo kansala Nsimbi tulabira wa n'ebirabo ebirala bingi nnyo okusinziira ku nteekateeka nga bweri naye nga olunaku lwakutaano zinagenda okubeera ssaawa 3 ffe tujja kuba tutuuse awo emizannyo gibeere nga gitandika mpola kale nno bwe bityo bwe biri gwe yakatwegattako naku z'omwezi leero ziri 3 omwezi gwa mukaaga tutunulira tugenda kuba nga tutunulira ensonga z'abajulizi abajulizi bano kyafaayo kyamaanyi nnyo kumpi eggwanga lyonna ensi yonna amaaso egateeka ku nsonga eno kulaba nga nkulu jjukira bannaffe bano abazungu baava wano naye basigaza ekintu mu lunnabuddu kye tuyita neocolonialism ekyo bakitulekera batufugira mu mupiira ate mupiira bakikoze bulungi nnyo abantu balema okugulira abaana emmere ne bagenda bakayita kapapula n'okwawukana ne bawukana n'abakazi bakyala baabwe babaviira abalala ne balwanagana ne bannaabwe waliwo yakubamu n'ekikonde zigigo bamaniyo ye yateeba ati bwe yateeba wamaniyo n'agenda ayimirira maaso ga TV mu kibanda bwati n'azimbya akanyama owaseno n'abuuka eno n'amukuba engumi n'agwa wali waite dakiika 4 ali ku macupa kale mu mupiira ate bakikoze bulungi nnyo neocolonialism yasigalawo nnyo wano era bw'oba otunuulidde n'ekintu kino ekyabajulizi kirimu embeera eyo kakati tosobola kubeera awo n'ogamba nti kati ng'obwakabaka bwa Buganda singa tebwaliwo terwandibaddewo era nze Kabaka Mwanga mutendereza nnyo kyova olaba nga Delta TV twasazewo ne tugamba katuleete omulamu ogugamba nti obwakabaka bwa Buganda n'abajulizi awo wetugenda okubeera nga twetooloolera ndi ne Bosa ate nga ebintu bingi nnyo byetugenda okuba nga tutunulira Bosa nga tetunaba ekijoloto tukimaliriza njagala omuntu alaba Delta TV tusooke tumusiigire ekifaananyi Mwanga yaani bwetuvaawo kati tuseeseetuke twogere ku bajulizi bano tusooke bonna atulaba tumuwa amannya g'abajulizi bonna abaaliwo then awo tutandika okunnyonnyola omuntu nsonga ku nsonga oba oli awo tunaava wano nga buli omwaga nti nange singa nali Mwanga era waliwo n'ensonga enkulu ennyera gye tugenda okwogerako lwaki obwakabaka bwa Buganda tebwetaba butereevu mu nsonga eno ey'abajulizi ekyo kikulu nnyo Mwanga yaani Mwanga ye Ssekabaka wakumeka era okutegeera obulungi Mwanga tulina okubabalira bassekabaka bonna babategeere era ogenda kunnyambako kuŋŋamba nti naasooka nga nze bwe nkugamba nti addako yono kati asooka ekintu owokubiri ye Kyannabakka owokusatu ye yali Kimera ye yali Tembo ye Kiggala owomukaaga ye Kiyimba owomusanvu ye Kayima ye Nakibinge ye Mulondo ye Jjemba ye Ssuuna asooka Ssekamaanya Kimbugwe Bugwanya Mutebye Kongojje Juuko 16 Kayemba 15 Mutebi gwe bayita asooka oyo 15 yewe 15 Ejuuko 17 Kayemba 18 Tebandeke 19 Ndawula Musaba 20 Kagulu Tebuchwereke 21 Kikulwe Kaliiti 22 Mawande Serinnya 23 Mwange Kavumba 24 Namugala 25 Kyabagwe Kyebando 27 Junju 27 Semakookire Kisimbiri 28 Kamanye Kasengeje 29 Ssuuna Magulu Nnyondo Ssuuna owokubiri 3 Muteesa Walugembe Mukaabya Muteesa asooka kati oyo ye yazaala Mwanga owasatu mwomu Mwanga oyo bw'aba wasatu mwomu era oli mutuufu gwe tubadde tunoonya bamutegere bulungi kati bali bonna bajjajjaabe bw'abanga Muteesa asooka ye yali kitaawe yamuzaala mu 1886
nyina gwe yamuzaalamu oba namasole we ye Abesaaje baagala ayaze omukyalo oyo yali Wang'onge yali yeddire ng'onge n'olwekyo Mwanga Basamulekere yalina nerya Basamulekere nerya Kirevu Ntende Kirevu Ntende lyamukwata nnyo olw'ogulevu guno gwe alina engeri gye yasalamu ekirevu kye ate yali akyagala nnyo nnyo kiwanuzi nti bannaffe Abaswayiri bwe bajja Mwanga oyo omanyi Abaswayiri ndoza mu Luswayiri ekirevu bakiyita ojuko balina engeri gye bakiyitamu naye Mwanga bamukazaako ne bamwongerako ekinnya ekyo ekyojuko tekyakwata nnyo era n'abakazi bettanira nnyo Mwanga okwagala ebirevu tekusose kati ate Mwanga ekyenjawulo kye yalina yayagala nnyo abavubuka era bwe yali obwakabaka yabulyanga muvubuka wa myaka 18 kyova olaba nti kino ekyabajuliza okubaawo tetwewuunya kuba amawaggali nago gaalimu ag'ekivubuka nga bw'omanyi yali kabaka obuyinza abulina kati ate waliwo abamukolako effujjo kati era olabye ddala nga lyali ffujjo okusinziira kale obuzaale bwe ebimukwatako tubibawadde kitaawe bamutegedde ne nnyina era naye bamutegedde bulungi Mwanga Basamulekere naye alina n'erinnya erya Leewo oluvannyuma eryamutuumibwa ng'ali Seychelles Island oba bye baayita ebizinga eby'essessere njagala katono nnyo tusigalekaawo twogere ku bukambwe bwa Mwanga tulaba Mwanga y'omu ku bassekabaka abeetisanga abantu emmuli nga obwotema emmuli buti ojja okukiika embuga kituufu emmuli ozireeta ozeetisa ozisimbye ku mutwe okufaananako nga kagulu era Mwanga yawanuuza nti nze ennono yange njagala nnyo okusiba ennono y'abajjajjange era ebimu bye yakolanga n'awanuuza nti oba oli awo bajjajjabe be baabimutuma ate mu bassekabaka bonna Mwanga y'omu ku bassekabaka eyakkiririzanga mu buwangwa n'ennono naddala ku nsinza yaffe ekyo kituufu nnyo era n'oluusi yavangayo n'agamba ndoose enkutuzi nga toyinza kuwona nga toyinza kulutonda nga toyinza kulutonda ate n'ekirala yagenda n'akwatagana n'abavubuka bano be bayita abapere okusooka babayitanga abayinda olw'okuba baalina effujjo baayitanga mu byalo nga bakuba abantu empi bababbako embuzi bababbako enkoko nga bwe beekaalisa n'eŋŋombo yaabwe eri yinda kati abantu be baagambanga wange obawulira abavubuka bwe bapeeruusa empisa erinnya abapeere libakalako naye nga babayitanga abayinda olw'eŋŋombo eri gye baakozesanga ate nga tebagambwako kubanga kabaka Mwanga abawagira otegedde nga tebagambwako wadde era kikuwa ekifaananyi nti obukulembeze obw'ennono oluusi bweyolekera ne mu bukulembeze buno obwa bulijjo kituufu nakati abavubuka bwe kiri era kabaka Ronald Mwera Mutebi owookubiri bwe yakwasa omulembe guno abavubuka naye ndaba nga ajjukidde ebyafaayo bya jjajjawe Mwanga Basamulekere kubanga naye yagukwasa abavubuka naye ate abavubuka ku mulundi guli bakozesa bubi omulembe ogwo bagukozesa bubi nnyo nti bo bakolanga bikolwa bya ffujjo n'erinnya Kapere lyatandikira ku Mwanga tirapa oyo Kapere mupeeruufu omulabi wa Delta TV webale nnyo webalire ddala nze Saalongo Lusiba tuli mu program golokoka tukole kanyomero kaffe tuwogere tutunuulira olunaku luno abajulizi obwakabaka bwa Buganda n'abajulizi oyinza kwanaganya oti obwakabaka n'abajulizi bano kale nno awo wetusimbye essira bosa njagala otuwe ku mannya g'abajulizi getulinawo wano amanya g'abajulizi getulinawo kituufu tulinawoko amanya kati ng'agabana abakatuliki amanyi waliwo abajulizi b'abakatuliki n'abajulizi b'abaprotestanti waliwo n'abasiraamu yogera ku nsonga eyo abasiraamu bano baali baatugwa dda webale nnyo okujja wano mu 1886 kituufu abasiraamu bo baatugwa dda nga baatugwa dda era bwe tuba nga tutendereza eddiini y'abaisiraamu yakeera nnyo wano kwayo yajja mu 1904 era kyova olaba Muteesa kyamwanguyira okusiramuka webale nnyo era yagenda okukisa omukono nga asiibye ebisiibo by'abasiraamu ebiweera ddala 5 kale ekyo kitegeeza nti eddiini y'abayisiraamu yali yajja dda kakati wano Mwanga agenda okukyankala n'atuge
nga bana bedini bali balwa mudda abasiramu kabuli bazi enaku zino bakuyita kuyisaamu gaali nga babayisaamu de gaali era ye omuzikiti gw'abasiraamu ogwasookera ddala mu Uganda simanyi oba abalabi baffe bagumanyi guli awo Kasubi Kabaka Muteesa ye yaguzimba oguli awo Kasubi kumpi n'amasiro wenyini era ne bwoba ogenze wano ne bwoba ogenze bw'oba otunuulira ebijjukize ebi era bw'oba ova kyaluwajja leno ekyabasiraamu kyekisookera ddala lwakuba simanyi lwaki ndowooza oba obusiraamu tebukkiririza tebukkiriza nnyo ndowooza mu kyo tebola bo tebakijanjawaza ogenda okulaba nti n'abantu batini nnyo abakimanyi nti waliwo ekijjukizo awo ekyabasiraamu akabonero akalaga nti be baasooka okukwatamu okunyenyaamu kakati amannya ag'abajulizi b'Abakatuliki mulimu bali ku Ddembe Yozefu Mukasa mulimu Kaggwa waliwo Andereya Ngondwe waliwo Ponsiano amanya ga waliwo Ponsiano Ngondwe waliwo Andereya Kaggwa waliwo Bazeketa Atanansiyo waliwo Gonzaga bajuliza abattibwa obubi ennyo naye malirizaawo kati balinayo ne Matya Mulumba balinayo Mawaggali oyo ye Nuwa Mawaggali tulinawo omusajja Nuwa wano ate Nuwa erinnya lyalirwana kuba naye bakola Sadaati Musiraamu ye yandibadde Sadaati Mawaggali waliwo n'ekyalisirwanga ne wabaawo baana ba kintu wabaawo buuza abali awo manya gaabwe agamu gawira gakangamu kyobola mwanga agamu bwe yagawira neganaga era ebyo byebimu ebyatanula mwange okulanga abantu abo abatugirawo kubanga abantu abo balina amannya gaabwe nti gwani erinnyayo ntize buuza abali awo tugenda tunulawo ogasoma nti nze Kabaka goddamu bwotyo mu butuufu kituufu nnyo waliwo Javiira waliwo Kibuuka Kiriggwajjo waliwo Kiriwawanvu kale bosa waliwo Kiwanuka kukiwanuka kasoke tuwumulemu katono ate tubeere nga tukomawo tutandikirawo wenyini atulaba tovaawo wewa